Batuba Allah. Bwamere bwakete mubeerayo. Wa alaikum salaam. Basiramu tusanyukira yesu. Sera bya kusibu omusajja kusibuluka. barakallahu Fiikum barakallahu. webalira tata Amina. Allah nzewo nga tekunna ziba Amina. Wow. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك تواب رحيم ai Allah musasi w'ekisegi tukwebaza okutuwa Ramadani ennungi egitambuza ebirungi kubwale tuli mu kiro kyabirimu omusanvu tusabire omuddu waamu ng'ono mbazira tone Allah bonyumye mu kanzu Allah bwageze. wadde eryakamaadi wange ekyeyune ate mazira sayisokola mbazira kamaadi bwanyumye mu kanzu yaffe emparavu era byabeere nga ne mwoyo ne mutima ne mwakishoni nga bwali ate mungu mukusoma abeere seeka mulamba kubanga ekitambala kyasuddeteko kyabamanyi abeere ngaasobola okubuulira enjiri ensiraamu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سبو تسبو كوريكوا. سبو. بنا مبيبا كوريتيد ده. الله على بير لا إله إلا الله الله أكبر يا الله أكبر ولله الحمد. Omuntu wa Allah yeekutekute n'amanya nti abantu beera akajwisi era nga gwobyenteekateeka zaffe era njagala okukakwasinako okandiriza. Alhamdulillah. Basema ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Nze Swahaba Kasumba, nze Kasumba Rashid, nze mukulembeze w'ekibiina kino ekiyitibwa Kanama Kaswida Nashid Tarabu Animatari Association. Muganda waffe oli atudde wali administrator waffe, nze mukulembeze ow'okuntikko mu by'obwekulembeze, naye nga tulina n'olukiiko lwaffe olunene era nga lwero erwandiise police board oba olw'abawabuzi oba olw'enteekateeka zonna. Ffe tuli mu luno oluddukanya emirimu ng'omukulembeze ono mumyuka wange ayitibwa Luzinda Sulaiman era nga ye dayirekita wa Kigolooba Matali Gulupu. Wanjogera ku Kigolooba mujjukira ennyimba nga efitina mbinyo Mukulika ne Madina kwetolola kabatisalira abayo baditendera ndowooza nti awo mbadde mbawamu akakomputu kyaliddeko naye ono kali kamaadi banofaanagala oli twamuyise oba kamada kamaadi aizo kyakamadi nakimaze kati kiteekanya kijjawo abadde omuwadaani tumutuma erinnya ti kamaadi kamada wayi sonko tumuyita erinnya ki Zubairi muganda Fisuuna Zubairi gyoli yonna tukwaniriza wano ku Kanama opposite court minimal oletera abasibuzi oba abasiibi ekyokulirako. Njagala okubategeeza mwena baganda bange abakwano bange nti bano bemulaba abatutunuzaamu kamera batwagala nnyo era namwe mubaagale basebo ne bannyabo nebalenyebaledde wetwagala fenga ekibiina kino ekyabasiraamu ekyenzikiriza tulidde okuweereza mu bwerufu. Tetulina nkola yonna egenda kubeera nga yeekulubeesa okubuzaabuza oba okugiraagira naye mu kyonna twagala okukowoola abaliyo mwenna buli muntu gw'olabaana alina ekibiina ky'amataali ekimuli emabega era nga tulina olusanyuka olw'omuggundu ku kalenda hotel Makindye ng'ennaku z'omwezi ididde enkeera tugenda Kigangazi. Ekyessanyu
dino omukulu omupya mu busiraamu atanaba kutola shahada tebantu bakwata bubi omupya mu busiraamu atanaba kutola ki shahada mukukamadi tugenda kubeera naye ekigangazi bazira tone ate nomukulu Zubairi omukulu Suna Ben tuli naye ekigangazi enkeera waide taali bikoleki taali bikube njagala kubebaza ekigangazi tujja ekigangazi abantu bajja ku kalenda essaawa 8 ez'emisana ettaali litandike mpaka ssaawa emu. Programu yaffe bwe tugenda kuba ne press conference ku Kalenda Hotel ennaku z'omwezi Friday essaawa 7 ez'emisana ku kalenda kwennyini. Press conference yaffe egenda kwetebwamu ebibiina by'amataali byonna, egenda kwetebwamu ba musiraamu mpya Kamadi kale tanatola shahada naye eyegwanyiza obusiraamu Kamadi waliyo nno n'abasiraamu waliyo n'abasiraamu atena bwe yali asibulu olwo ka Kamadi bazira tona ayinza okusingako amugana alisofutegi tona ajja Allahu akbar walillahi tusetule wano zikakatiriwa niboyimirira tuleme kusumbua bamawulire bakamera nga zetolola bwetolozi mugenyi waffe tumwamini natubeera ddala ekitiibwa olaba bwazayambadde nga awomye alafuatiraine nesigida weewaawo neyanza nnyo neyanzege baganda baffe ab'eddiini y'Obuyisiraamu wano wetuzze ku Kana tweyanza nnyo tweyanzege nange neyanziza okubanga bwe nasabye okujjamba kyalireko mwakkiriza omuntu ayinza okwebuuza lwaki bwe bawulira amazina tone Suna Bedi balina ensonga ezibajjira mu bwongo bwabwe aga ate lwaki ate kati ate naanooyaayo ki naye ebyaddala ffenna tuli bantu newakubadde wabaawo enjawulo wano nawali ono agira bwati ono ali eno naye ffenna tusigala tuli bantu ate ne tusigala nga tukkiriza nti guno omwezi gwe tulimu ogw'okusiiba ogwa Ramadani nga tulina mugumalako kuba tuli nkakasa tuli mu nnaku eziddirira ezisembayo ne tulowooza nti kyabuvunaanyizibwa nnyo mulimu ntera okuwulira embuulira ya Qur'ani boogera nnyo ku mpeera z'ofuna ng'osiibuludde abo abasiibye bwe ne bw'oba tosobodde kusiiba naye waakiri Allah bw'akujjukiza okugenda osiibulula abo abasiibye ate ndowooza nti weeyolera empeera nkakasa abasomesa eddiini ekyo nkakasa mukimanyi n'okunsinga so nange neesigamye mu kawaayiro ako neŋŋamba kanzije mbayitemu nga mbayiseemu eggaali era nsaba Allah nammwe abakole obulungi obutagambika naffe asinziira wayongera amakuba nambe tweyanzeege ofisi yaffe neesibulula abantu buli lunaku era banaffe abatera okusibulukira ano bakimanyi abula naaliyo yenna nga utayengatangawo okusibulukira ojja wano ku ofisi zaffe Kanama opposite Minimal manya ku kizimbe Minimal opposite court tusibulula abantu buli lunaku ojja nofunawo kulya envu mazira tona tuletedde ebyokulya bingi nnyo olwaleero ndowooza ate ekyanjawulo tujja nakuyita ku basikaali b'ekizimbe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر وعذاب القبر وعذاب الصراط وعذاب الميزان برحمتك الرحمن أي الله اجتيوا ويبازا الله هو بيزا الله هو لوناميا tusaba Allah omuddo ono gw'otuleetedde mulungamye Allah gw'osalawo si ffe tusalawo naye mu kitiibwa ky'omuleeteddemu era muba omuwangaliza ate bw'oba omutwala era omutwale mu kitiibwa ekyo eky'obusiraamu kuba Allah watugamba mu bigambo byo okuga nti temufaanga nga temuli baki basiraamu tusaba Allah ow'ekitiibwa abantu bano bakyuse emitima babeere nga basikola ki basiraamu kabadda gy'oli Allah nga bakutegeera nti Allah oli omu era nga bakwawula nti tewali kikwegattako era tewali kikwefaananyiza mu bintu byonna Allah byewakola ki byatugamba mu bigambo bya Allah twebaza ebyokusumula byakuleetedde tusaba Allah omuteeke mu baraka ate naye omuteeke mu baraka omuwe ezzadde eddungi n'omukyala we omumuwe nga mulongoofu bulungi Allah omusiraamu n'omufuula omusiraamu omubaka
Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. bw'abazze gye muli musabire aluŋŋame era tukusabira Allah akuluŋŋame. Tusabira n'ekibiina kino Allah akitwale mu maaso ne gavumenti ekimanye, ate kibeere ekibiina ekigatta ebibiina by'amataali, kibeere ekibiina ekiyingirwamu abantu abalungi abatali si kutwawula. Obusiraamu bugamba twekwate ku muguwa gumu tubeere bumu, obusiraamu obunywedde tusaba Allah akkirize era tutuuse tujja ku kalenda tujja bakuba ettaali buli ttaali lyakikamu baraka olunaku lubeere bulungi. Mwenna bannayuganda tubakoowola gye muli ebule n'ebweya tujje ku kalenda ettaali weeriri. Ettaali lya nsanyuka ya busiraamu, si nsanyuka yagamba nti yakukola kutyoboola. Tugenda kutuula wansi, ayagala okuzikira ettaali olizikire, ayagala okwenyenyamu ozikire ettaali, ayagala okutuulya ekigambo kyonna kyonotulisa kyonna kijja kubeerawo. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.